Ssaabasajja Byankwasa mu ssaza ly'e Kyaggwe byonna ndikulembera. Sinza agamba nti nkulemberako kika kimu oba kika kiri. Bwe ntunuulira namungi w'abantu ali wano, bateeka okubaawo ensonga. Ate ng'olukuŋŋaana luno lwonna luli ku kitebe kwennyini, bateeka okubaawo ensonga. Njagala kwogera kukkaatiza ebigambo omwami wa Kabaka byayogedde, twongere okunyweza obumu, ate twongere okukola ebituufu. Ebika byonna birina okusoomoozebwa kungi. Nsi bwe yabadde ayogera nga tujaguza emyaka gy'amaze ku Nnamulondo y'abajjajjaabe, yalondomyeyo ebigambo bingi, naye ebimu ku byo yagambye Buganda abagyagala bangi nnyo, naye n'abatagyagala bangi. Bwe tubeera mu sitwago ey'ebika byaffe ng'ate empagi nkulu nnyo okuyimirizaawo Obwakabaka, tuteekeddwa kubongoota. Twagala kuwulirayo beekangabiriza. Ennaku zino mpulira ab'envubu abeekangabiriza nti bagenda okulonda Kayita. Tajja kulinnya wano mu Bulange oyo gwe banaaleeta, tajja kulinnya Kigereekye mu lukiiko lw'abataka. Nina obuyinza obulamula ekyo mukimanyi, kubanga Kabaka ensonga yagiramula kugambe nti Emmanuel Musoke Makaabugo ye Kayita omukulu w'ekika ky'envubu, ate tetwagala kuwulirayo beekangabiriza.